أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي abooluganda mwenna abampuliriza twakoma ku bigambo by'abamanyi ku mazaalibwa g'omubaka sallallahu alaihi wasallama ne tumanya nti nno omukwano ogwannamaddala ku mubaka sallallahu alaihi wasallama gwego omukwano ogwannamaddala gwego gwolaga omuntu buli kanaku omukwano ogwannamaddala gwego gwolaga mukyala wo abaana bo maama wo abooluganda bo naye nga kigenderera buli kanaku ate omukwano guno oguyisaawo ebbanga eddene nga tonnawuliza muntu ogwo guba mukwano naye tegusinga ate guno mukwano ogw'omuntu akuceekingako buli kanaku n'amanya ekigenda mu maaso okusingira ddala nga akugamba nti akwagala omuntu bw'aba agamba nti akwagala awo oyina omulabira naye kati bwe kituuka ku mubaka sallallahu alaihi wasallama tulina okumukeberako buli kanaku buli kaseera ne tumusaalira nga Allah tabaraka wa taala era bw'atugamba nti naye amusabira. Era omulundi ogwasooka okukuza amazaalibwa g'omubaka sallallahu alaihi wasallama ennaku z'omwezi zaali 12 mu mwezi ogwa Rabiul Awwal mu myezi egy'obusiraamu. Era y'ensonga lwaki olunaku olwo lumanyikiddwa nnyo n'omwezi ogwo gumanyikiddwa nnyo. Ibn Abbas radiyallahu anhu ye n'agamba ennaku z'omwezi zaali 8 mu mwezi gwennyini ogwo ogwa Rabiul Awwal nga ye agamba ge gaali amazaalibwa g'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Sa'id ibn Musayyib omubaka sallallahu alaihi wasallama yazaalibwa mu Mutuntu nga pereketya w'omusana ayaka wabula ye teyalaba ate ku mubaka sallallahu alaihi wasallama waayitawo ebbanga lya myaka 9 bweddu era yafa mu 95. Kati ffe tuyigamu ki muno mu ekyo ekyokuba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yazaalibwa mu Mutuntu ng'omusana guvuddeyo gwaka ku buli kimu. Omubaka sallallahu alaihi wasallama naye yali musana nga Allah yamusindika ng'agenda kwasa buli kimu. Ekyo kye tuyigamu. Amazaalibwa g'omubaka sallallahu alaihi wasallama gennyini geegano ti omubaka sallallahu alaihi wasallama tumwogerengako ebintu ebituufu wadde tumuwandiikako wadde tumusomako oba wadde tusomesa ebyafaayo bye. Ojja kwesanga nga ekitabo kya Ibn Ishaqa kyali kya peegi 2 naye ate weesange nga ekyakiddirira oba ebyaddako ebitabo bikisinga obunene. Kati ne weebuuza biki ebyo bye bagenda bongeramu okusinziira ku ndowooza zaabwe. Tekyali badde kya mutawaana kuba nti bongeramu ebigambo bwe bibanga ddala mu butuufu bisaanidde. Ne waliwo ebigambo bingi nnyo bye boogera ku mubaka sallallahu alaihi wasallama ne bamuwaana nnyo ne bayitawo ate nga Allah tabaraka wa taala yali amuwaanye ekimala. Waliwo abaagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama okufuluma mu lubuto lwa maama we Amina yazaalibwa mutayirire. Abalala ne bagamba nti bw'amala okufuluma oba okuzaalibwa yavunnamirawo. Ne wabawo abagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yali yakazaalibwa yawanikirawo olugalo luno yasongerawo olugalo lwa shahada n'agamba nti la ilaha illa Allah. Bino ebintu ne bibeeranga mu butuufu biswaza eddiini yaffe bw'oba obyegenderezza. Omubaka sallallahu alaihi wasallama kye kitonde ffenna kye tumanyi ekisinga ebitonde byonna. Ekyo situkikibirako kalulu konna naye ate omuteekako ebyo ebimuyingiza mu ttuluba eddala ye kennyini omubaka sallallahu alaihi wasallama yabitugaana. Okuggyako waliwo hadithi emu eri mu Muslimu Imam Ahmad ibn Hanbal egamba nti maama wange bwe yali olubuto yalaba ekitangaala nga kyaka mu Siriya yonna mu kibuga kye bayita Busra. Ebyo nno bye bigambo omubaka sallallahu alaihi wasallama byatunyumiza ku mazaalibwa ge nga biva okamwa ke. Amakulu ekitangaala kyava e Makka ne kikuba mu mbiri awo wonna mpaka bwe kyatuuka mu Busra mu Siriya wonna. Abamanyi ne batunnyonnyola ekigambo ekyo. Allah tabaraka wa taala mu ddiini yaffe yateeka emikisa mingi nnyo mu Shaamu. Shaamu olwaleero tekyali nga Shaamu ey'edda ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama akyaliwo. Shaamu ey'edda gye twogerako kati nti etwala Siriya ey'olwaleero n'egattamu Bahrain
n'egatta mu Qatar, n'egatta mu Falastin, naawo wonna eyo nno ye yali Siriya ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Era ye Siriya Amina mama wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yaloota. Era Allah tabaraka wa ta'ala n'atutegeeza ku nsonga eyo nga akulagira ddala nti bino ebifo byateekamu emikisa tebyaliwo ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallama gokka, wabula byaliwo era byali byaweebwa emikisa olubereberye ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama nga tannazaalibwa. Era Allah tabaraka wa ta'ala ategeeza n'agamba mu suratul Isra, subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidi al-harami ila al-masjidi al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Allah atenderezebwe, Allah aweebwe ekitiibwa eyatwala omubaka sallallahu alaihi wasallama mu kiro ng'amujja ku masjid al-haram e Makka ng'amutwala ku masjid eya Aqsa fenna gye tumanyi eri mu bifo ebyo ebya Bait al-Muqdis. Ebyo ebifo Allah n'atugamba bye yeetooloozaako emikisa ng'ekigendererwa kyali kyakulaga mubaka sallallahu alaihi wasallama obubonero bwaffe, tumulage obujulizi, tumulage ebyafaayo, tumusomese. Mazima Allah tabaraka wa ta'ala huwa as-sami'u al-basir, yasinga okuwulira ate era yasinga okulaba. Era etteeka eryo lyetteeka erisookera ddala mu suratul Isra, muyinza okugenda ne mulikeberako ne mwongera okulinyumirwa. Allah okuteeka emikisa mu kitundu kwe kukiteekamu abasiraamu. Omuntu yali yeebuuzizza nti Allah bw'agamba nti yajjuza emikisa mu kitundu ekyo aba ategeeza ki? Aba ategeeza ekyo kyennyini kyenjogedde nti bw'olabanga ekitundu nga kijjuddemu basiraamu, amakulu emikisa miyitirivu nje egiri mu kitundu ekyo. Naye ekitundu ky'e Sham Allah tabaraka wa ta'ala yakiteekamu emikisa mingi nnyo nga n'abasiraamu bennyini tebannayingirawo. Era omubaka sallallahu alaihi wasallama akitutegeeza nti emikisa Allah gye yayiwa, gye yabunduggulira ekitundu kya Sham. Basajja bano Abarooma bwe baawamba ebitundu ebyo ebya Sham, Damascus, ekibuga kye bayita Damascus kyalimu ebyobusuubuzi, kyalimu enkulaakulana, kyalimu amasomero, kyalimu ebintu eby'emiwendo bingi. Era bannabyafaayo batugamba kyali ekitundu ekyo nga bw'onaalaba zaabu wa empire ya Byzantine. Ekyokubiri, omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'amala okufa, ekibuga mu bibuga ebyasooka okuwambibwa kyali kibuga kya Damascus, era kyali kitundu mu bitundu ebyasooka okuwambibwa ne biyingiramu obusiraamu obwannamaddala, kyali kitundu ekya Sham. Ekirala kye tuyiga mu byafaayo ebya Sham, omubaka sallallahu alaihi wasallam atutegeeza Isa ibn Maryam ajja kukkira mu kitundu ky'e Sham, si Makka wabula Sham. Era ekirala kye tuyiga nti ekitundu kino kyali kitukuvu nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama tannajja. Bw'amala okujja okutuusiza ddala olunaku olw'enkomerero bwe lulituuka, okutuusiza ddala Allah tabaraka wa ta'ala lwalisalawo kirekeraawo, wabula nga n'olwaliro we twogerera kikyali kitukuvu. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala banna Sham abali mu nsi ezo zonna nga bali mu buzibu, Allah tabaraka wa ta'ala tumusaba olw'ekitiibwa kye, olw'ekisa kye, olwa rahma ye, abawe sabr, abawe obugumiikiriza, bagumiikirize ya Rabbi. Tuyiga nti omubaka sallallahu alaihi wasallam nga tannazaalibwa, ebitonde eby'amajinni byali Allah yabiwa nga bisobola okgenda ne biyingira mu ggulu ne biwuliriza obubaka ne bibuleeta wansi, ng'oluusi bibuleeta nga Allah tabaraka wa ta'ala ageze nga bwekito bwe kigenda okubeera, nga ne malayika egenda okubutuusa ku nabbi oba malayika egenda okubutuusa ku mubaka nga tennabutuusa. Yagendanga okubumutuusaako, abantu baabitegedde dda. Kati abantu Musa, naddala ku mulembe gwa Musa alayhi salatu wassalamu, Musa yagendanga okubabuulira ekigenda mu maaso nga bamugamba nti ebyo twabitegedde dda. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okuzaalibwa, gw'amajini gaali bwe gatyo bwe gaalowooza nti tagenda gajjako ekyo ekirabo kye yali agawadde oba privilege kye yali agawadde. Allah
asobola okuggyako ekintu kyonna, kuba kati ffe amagini tetugalaba naye Allah yagatonda mu foomu gye yagatonderamu ey'okuba ndi ffe situgalaba. Kyokka ate amagini tegalaba ki? Tegalaba malayika, naye nga malayika zitulaba, ziraba n'amagini ate ne zeeraba wabula teziraba Allah. Allah tabaraka wa ta'ala asobola okukola ekintu kyonna, asobola okutonda ekintu kyonna. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam atutegeeza nti Allah tabaraka wa ta'ala bwe yamussaako suratul jinni mulimu aya egamba nti wa anna kunna naqudu maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaba rasada. Amajinni geenyumyako nti twalina obufu obw'enkalakkalira bwe twali tutuulamu ne tuguumiika obubaka ne tubufuna ne tubussa eri ebitonde eby'abantu, naye olwaleero bwe tugendayo tusangayo shihaba raswada, omuliro ogw'amaanyi. Era shihaba raswada zeezo ze tuyita zikibonoomu. Ibn Ishaq atunyumiza nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yatayirirwa olunaku olw'omusanvu. Ye Ibn Ishaq bw'atyo bw'atutegeeza. Ekyo tekiina mutawaana gonna gwe kireeta oba okubuzibwabuzibwa nti ate Abawarabu baali batandika ddi okutayirira. Okutayirira yali nkola y'Abawarabu, yali nkola ya kiju era nga nkola nnyonjo ereeta obuyonjo, ate era yali nkola ya Kikristiyan, Abakristaayo. Era amazaalibwa g'omubaka sallallahu alaihi wasallama gaali amazaalibwa aga bulijjo. Allah tabaraka wa ta'ala alina entonda nnya. Entonda nnya. Olutonda olusooka lwe yatonda Adamu alaihi salatu wassalam nga talina maama, talina taata. Olutonda olwokubiri lwe yatonda Hawa nga talina maama naye nga amugye mu Adamu. Olutonda olwokusatu lwe yatonda Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, Jesus, nga amugya mu maama awatali taata. Olutonda olwokuna era nga lwe lutonda omubaka sallallahu alaihi wasallama, era nga lwe lutonda Allah tabaraka wa ta'ala lwe yamutondamu oba lwe yamutonderamu lwa maama ne taata. Nga bwe yatutonda Allah bw'atyo bwe yatonda omubaka sallallahu alaihi wasallama, yazaalibwa maama ne taata. Awamu n'ekyo nga kye kitonde ekisinga mu bitonde byonna. Allah tabaraka wa ta'ala kyasinga okusembeza gyali, ate era kyasinga okuwa ekitiibwa, kyasinga okwagala. Tewali kitonde kirala kisinga kitonde kya mubaka sallallahu alaihi wasallama. Tewali kitonde kirala kisinga mubaka sallallahu alaihi wasallama. Era jjajjaawe n'amulondera erinnya lya Muhammadi. Erinnya lya Muhammadi lyali terirabikangako mu Makka yonna, naye bwe baamubuuza lwaki wamutuuma erinnya lya Muhammadi yabagamba atya, nayagala atenderezebwe buli kitonde kyonna. N'agamba nti njagala ab'omu nsi bamutendereze n'ab'omu ggulu bamutendereze. Ab'omu nsi bamutendereze n'ab'omu ggulu bamutendereze. Kati gwali awo Allah tabaraka wa ta'ala bw'atugamba ti inna Allaha wa malaikatahu, timazima Allah ne bamalayika be bonna yusalluna ala nabi, ako kevuunulire, ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, sallu alayhi wasallimu taslima, musaalire sallallahu alayhi wasallam, musaalire sallallahu alayhi wasallam, Allahumma salli wa sallim alayhi, 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 Allahumma salli wa sallim alayhi.